Nandi talemelelwa, Yesu talemelelwa, banange talemelelwa, Tata talemelelwa, Yesu talemelelwa, Nenda talemelelwa. Abogenda Yesu yebaziba, kansubire muri bulungi, kansubire muri fayini. Haleluya. Mugamba mukyeyi bakwana obulamu bugamba kikasubire mulyoke. Nange gyendi muri fayini, Mukama yalukezeza. Haleluya. Hello. Kalvari kasuubire nti tukyayimiridde mu kunoonya Katonda, nti mukimanyi tetulina okukola okumunoonya nga kyayinza okulabika. Tumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Si weewaawo. Kaakati leero tugendagendako mu Zabbuli. Zabbuli eba ya 34 olunyiriri lwa 19 agamba atya nti omuntu omutuukirivu ayinza okuba n'ebizibu bingi naye mu byonna Mukama abinyimisaamu. Haleluya. Teneerabira nti omukono gwe teguyimba wadde okulokola ne gutayinza kulokola. Nze naawe tuyinza okuba n'ebizibu bingi, nze naawe tuyinza okuba tuyita mu mbeera ng'etunyiga nga mu butuufu tulaba tuli ku kisenge tutuuse tuwedde, naye mu byonna Bayibuli egambye Mukama atulokola, tatulekererangako. Weewaawo omutuukirivu, bw'oba oli mutuukirivu, omuntu yenna anoonya Katonda mu bulamu bw'osuubira ekintu kye bayita bizibu ate nga bingi. Kuba ne Bayibuli n'ekyogeddeko nti omuntu omutuukirivu ayinza okuba n'ebizibu bingi, oyinza okuba nabyo, naye ate neemaliriza ng'egamba etya, naye mu byonna Mukama amulokola. Tekyetaagisa nti oba oyita mu ki, tekyetaagisa nti oba muliro gutya, oba maggwa ki agakufumise, oba gakuyuzaayuzizza. Ekyamakulu kiri nti Mukama akulokola. Omuliro gwonna gw'oli guma for a while. Oyinza okuba nga ogumye ng'olaba Mukama alutiwo, ng'olaba Mukama agaanye, ng'oweebuuza oba Mukama gyali ate akulaba. Teweerabira nti tabongoota ate teyeebaka. Kati ogwo omuliro gwonna gw'oyitamu guma, obuyambi bwe bujja. Okitegeera, obuyambi, Mukama aleeta obuyambi. Ebizibu weebiri bingi, kino kimanye, olina kimanya nti weebiri bibaawo. Nali mpulira enjiri y'omusajja omu n'agamba obulokole siipate teriipate. Ate ne Bayibuli etugamba byonna bikutuuseeko lwa bulungi. Waliwo nange lwembeerawo naye Mukama ne kino kintuuseeko lwa bulungi, nemala ne ŋŋamba nti kintuuseeko lwa bulungi. Kati naawe ebizibu byonna by'oyitamu bikutuuseeko lwa bulungi, ate n'ekirala Mukama agenda kulokola. Ye kennyini bw'atyo bw'ayogera mu kigambo kye. Haleluya. Kati oba oyita mu kimukwano, oba mbeera kyekumize, towulira nga teweewulirawo, olaba nga bikutamye, owulira ng'obikooye, kwegamba embeera olaba nnene nnyo. Birina okubaawo kuba Bayibuli ekyogeddeko. Haleluya. Temwerabira naye yatugula musaayi. Naawe tolina kyogera kufuna kya bwereere. Olina okuyita mu maggwa gakufumite, oyite mu bikunyiga bikunyigirize, naye ng'ogumye ogende. Kubanga byonna Mukama agenda kulokola. Oba oyita mu maggwa genkanawa, oba oyitseewo awakunyigaawo, oba owulira olugendo lukumenya, guma, agenda kulokola. Haleluya. Guma, oyite mu maggwa, oyite mu bizibu, oyite awantu awatayitika, bikumenye, naye ng'obyetisse ogumye. Weewaawo lindirira Mukama. Bannange abalindira Mukama tebaswazibwa. Haleluya. Omuntu yenna eyeesiga Mukama, Bayibuli egamba nti nali muto naye sirabanga batuukirivu nga balekeddwawo ttayo, newankubadde abaana baabwe okusabiriza ekyokulya. Bw'ekyo bw'egamba Bayibuli. Kati oba oli mutuukirivu, Mukama tasobola kuleka, Mukama tasobola kubaamu. Tetuganye ebizibu ebiri, kino kijja ne kiri kijja. Olaba Yesu waffe yennyini yasisinkana ebizibu ebingi n'agamba abantu nga they ignore. Ye mwennyini n'agezaako okugamba abantu nti bwe ngoberera
mujjukira story eyo manyi mujjukirawo bulungi nnyo kuba firimu eyo kakasa buli yagirawo oli muganda we namugamba jja tugende yesu najja namugamba muganda we ndi mukumubuulira ate gwe omugamba agende haleluya olaba ye mwennyini yayita mu bizibu bwe biti ekintu ekyo kiruma haleluya olaba ye yabiyitamu gwe gwani okuba nga tabiyitamu gwe gwani okuba nga tabifeesinga haleluya gumira embeera yonna gy'olimu ekyo kyonna ekikunyiza kigumire kubanga oli mutuukirivu ate omutuukirivu ebibonyoobonyo bye bayibuli egambye biba bingi osisinkana kino oba wakamala kino nga kiri kiyingirawo kino kiba okijjewo nga ne kiri kijja kino kiba kiwedde kwegamba nga ne kiri kiyingira haleluya bijjira kumukumu ne bikutawanya naye awo webijjira okumukumu awo wabaawo obuwanguzi awo haleluya mukama abaana b'obuwanguzi bubaawo aba ajja takeera takeerewa iddaze mmalo oba oyita mu mbeera ki tekiri nti oba nze bannange nze siina nayamba nze siina nafaayo tofaayo nze bannange eno embeera ate landiroodi bannange boosi wange bannange nze kino nze mulwadde nze ayina abalwadde nze ayina okuyamba gundi obadde oyagalani abo abayamba nkweyamba gwe mutuukirivu birina kutuukira ku gwe ebibonyoobonyo birina kutuukira ku gwe haleluya gwe bw'ona obiyitamu bubi tomanya example gy'olese eri omuntu akuli emabega weekanga waliyo nga bataano abagenda okulabyako bagambe naye gundi nga yagumira ku mbeera bweki naye gundi nga yayita waneeno ng'alina katonda kitegeeza nange nsobola haleluya oyinza okufunayo nga bataano boogumye abakugoberera abagamba nti olaba ono yayitawo nange nzikiriza mpitawo olaba ono yaguma nange nja kuguma ngende mu maaso haleluya bajje bakubuuzeko bagane nti bannange bayibuli eyogera bweti gyebibonyoobonyo kati bwoba oli mutuukirivu gwonna wolisuubira ebibonyoobonyo ate tosuubira kimu bibiri bisatu bingi suubira bingi nnyo naye bwoba obisuubidde nga bingi nnyo teweerabirayo ekintu kimu nti mu byonna mukama agenda kulokola haleluya abatuukirivu tebalekebwawo mukama talekanga ku mutuukirivu nedda tujjukira yobu story gye yayitamu mukama yamala n'amulokola haleluya nojjukira yusufu wajja yayita haleluya bantu bangi Saddula Kimisa kina Beduneego bali muli mukama n'abalokola Danyeri haleluya kakati naawe mukama agenda kulokola mu ebyo ebizibu ebingi by'oyitamu bw'aba asobola okuzaaza omugumba n'azaaza n'ow'ekyenda bannange mukama asobola ebintu ng'ebyo nze bye bimpa amaanyi neŋŋana naye mukama bw'abanga yazaaza ow'ekyenda nkuze kutuuka wano sikulirangako muntu mulala yali azadde ku myaka 9 naye okuleka oyo mukama gwe yagamba nkyojja kuzaala omwana ye yamuzaala ku myaka 9 namba naye olaba mukama yakola kino nange kino kijja kusoboka olaba mukama olaba mukama yawonya Danyeri empologoma n'amuwonya mu mpologoma n'agamba kino ekizibu ekiri mu maaso gange kitono nnyo haleluya ate bayibuli erina ebyawandiikibwa ebirungi banaye mugezeko okusoma bayibuli zammwe bayibuli zirimu ebigambo ebirungi ate nze nkubbirako bayibuli erimu buli kibuuzo ky'olina mu mutima gwo erina ansa y'ekibuuzo ekiri mu mutima gwange nze mbeera awo neneebuuza ne mugamba mukama naye lwaki kino kiriwo ekitibwaki kino kintuuseeko byonna bikutuuseeko lwa bulungi eyo ansa yesooka mu mutima gwange ebeera romanzi luba lwa 8:28 byonna bikutuuseeko lwa bulungi haleluya nenamba mukama bannange nze nga wano wanyiga oli mutuukirivu oba ogezaako okubeera omutuukirivu byonna alina obisanga teri gyogenda kufuna buwanguzi nga tomaze kuyita mu maggwa haleluya teri gyogenda kufuna bintu byakukakeeka nga tomaze kubimenyekera olina okumenyeka teweerabira ne yesu yatufiirira okufuna ku life eno just imagine that life singa teyatufiirira twandisobodde okubanga tuweereza mukama twandisobodde okubanga twogera ku linnya lye ddala twandisasudde omutango haleluya tetwandisasudde mutango ate tetwandisobodde naye olwokubanga yatufiirira ekibi kyaffe kyakendezebwako mukama yali asobola okutusonyiwa freely agamba nti kati mbasonyiye kanti kijjawo bakitegedde kambasonyiwe batandike kukola
mutuukirivu oba batandika okukola nga bwenjagala naye still yakimanyi tinewe yanditusonyiye natusonyiwa that particular time tuwandibadde tusigala nga tuli boonoonyi koye ntya okujjawo ekyo omwana wange kagenda fe ku musalaba bano abantu buli banayonoonanga ne weyongera okuyonoona ne bayonoona nga nzijukira omusaayi gw'omwana wange ogwayiika nga mbasonyiwa. Haleluya. Ekintu ekikwatagana ku mwana buuza abakyala buuza abazadde abakazi nange ndi muzadde mukazi. Haleluya. Ekintu ekikwatagana ku mwana kati mukama naye buli twonoona ne tubba ne twenda n'okola kino nagamba naye omwana ono ayenze nnyo omwana ono akoze nnyo omusaayi gw'omwana wange gwayiika ku lulwe it's okay kusonyiye. Haleluya. It's okay biwedde nkusonyiye naye tagenda kusonyiwa freely nga tugudde ku maviiri n'omukama asonyiwa n'omukaabirira mukama mulinange bayibuli egamba emmeme emenyese togigayenga. Haleluya. Haleluya. Wali yampulira ani wali yandaba mukaabari ekitiibwa n'ettendo lya mukama. So nange abooluganda buli mbeera yonna gyoyitamu buli kyonna kyofuna guma ate weebaze mukama nkwebaza ti bosi wange nvumanya nti nyogerako ebyo byendimu byetutano nkwebaza ti bosi wange tanzikiriza kulya kwebaza ti bosi wange antawaanya nnyo kola kino wajja kukola yes naye waliwo nga butuufu akutawaanya naye n'oguma oyagala mu example eri. Haleluya. Ayina okukulabirako jjukira beetaaga okukyuka. Haleluya. Kino mukimanyi twegayirira ku baabawalabu. Haleluya. Twegayirira ku baaba mukama abasonyiwa basaasira abakyusi ebyo ebintu bye bakola tubimanyi mwenna mubimanyi wajje bajja ssente zaabwe betubimanyi abakirimu kati twegayirira ku lwabwe temwerabire mukama anoonya oyo ayimiridde. Bayibuli bwekyo bwegamba era Ezeekeri 22 sura ya 3 awo bwekyo bwegamba nti mukama n'atunuulira mu nsi alabe ani ayimiridde okuzimba ekisenge ani azimba ekisenge ayinza okweyimiririra ensi naye newataba nga lwaki tewaba gwokola ki nga lwaki tewaba gwokola ki tuyimirire ku lw'abawalabu bano edazemala oba tukola kyoba tuyisa mu kyoba batiyisa mu ki ebyo bibonyo byonna tubisuubire ate tumale tubasonyiwe basonyiwe ate omale obasabire obeegayire ekyo Katonda kyayagala awo wagenda okulokolera bamuyisa bwe bati banange bamukola bwe bati naye asigadde byonna neebaza ate n'asigala nga abasabira awo waliwo omukisa kakati abooluganda tugume oba mbeera ki wadde mu nsi mulimu okukaaba okusinda awamu n'okuluma Yesu ali wamu naffe bw'abanga yeewayo n'afa ku musaalaba ku lwaffe tasobola tulekawo ali wamu naffe ekyamutwala ku musaalaba kwagala olowooza okwagala okwo kwamutwala ku musaalaba kwakwawo gwekuli anti tuyinza okufuna ebizibu n'ogamba tya naye bannange yafa ku lwange naye ebizibu nga bingi mukama nze takyanjagala akwagala okwagala kwe bwe yafa ku musaalaba tekwaggwawo kweyongera bweyongeza olaba yeewaayo nakakanjiwa omusaayi nze bankube banjooge banfunike effumu kwegamba nagamba kanneeweyo bankole buli kimu just because of evil gwana ova mu lubiri zisiba mu lubiri omanyi jenva kunyumize ku sitole yange ey'obuto bw'otunuulira jenva naye mukama yalabanga akaana kano kagenda kutawaana nnyo akaana kano kagenda kubonaabona nnyo kagende ku musaalaba bankomerere buli banankomerera bwe bati Eva agenda kubafuna ssente. Haleluya. Buli banankomerera ebigere byange Eva awona wabadde aseseetuka nga agenda okugwaga Katonda ogwo omusumaali nga bwe gwanyweza ebigere byange n'ebigere bya Eva bwe binayimirira nga anoonya mukama. Haleluya. Leero tutakabanga kawanvu mpulira nga saagala nakumala naye abooluganda kankome wano nokola emirimu gya bosi wange emu kiyumba kya Mwarabu nkola mirimu. Haleluya. Tunoonya mukama okunoonya mukama binyuma olw'ensonga buli ekijja gy'eba surprise buli kyofuna eba surprise buli ekikutunuze ku lwange buli
emboga yali Pastor Simeon Kaiwa, Professor Simeon Kaiwa n'agamba nti bw'oba omanya Mukama teri kintu kikutuukako oba kituukawo nga totegedde. Nina obujulizi ku ekyo wano wembeera ne wendi, teri kituuka waka nga sitegedde. Nze abaana bono omukyala bagenda ne bakomawo bamala wiiki 2 wabweru ne bamala wiiki 2 waka, naye oli bw'aba banajja mmanya nga wabulayo nga nina kweso nya buli ekijja kyonna oba kyoba n'ataka mmanya nemanya nti kati gye bijjako agenda mbijjawa mu kunoonya Katonda. Buli wanoonya Katonda bweti abaako byambikkulira, buli wanoonya Katonda abaako byandaga, buli wanoonya Katonda asembeza close to him gwegezaako munoonya olabe. Haleluya. Kati bw'aba ng'ambuulira n'ebyo tosobola kuŋŋamba nti guno omuliro oba omuyaga gw'endimu agenda kundekerera. Bannange olw'okuba nti oli ku lyato tekitegeeza, olw'okuba nti eryato ly'otuddemu nga mulimu Yesu tekitegeeza nti omuyaga tegugenda kujja. Eryato temwerabira lyammwe naye ennyanja gye muliko si yammwe. Omuyaga gulina kubeera ku nnyanja, mugusanze waako waka waagwo mugulumye. Ate gwe tegugenda kumanya nti mwe muli ku nnyanja guleme kubalumba. Nedda, gugenda kubalumba nomata oba muli bameka oba muli banene oba muli baminisita oba muli baki, gujja kujja. Ate bwe gunajja gujja kukola nga bwe gwagala. Waliwo ekisinga okusesa nti tosobola gugamba nti baawo genda teweewujja kubanga ffe tuyitawo. Nedda, tosobola. Gusobola okujja ne gungula eryato tegulize eri naye mu lyato mwoli muli mwani Yesu Kristo. Eryato lye tulimu abakadaama, eryato lye tulimu by'ebiyumba by'Abawalabu, ekyo obuyambi bw'olina ye Saala, kapito Saala, kufukamira n'okowoola Mukama. Omuyaga we guli muyaga ki? Bino bye tusanga bannayateze banvumye, bannange tebaagala mpumulemu, bannange tebaagala nze, bannange nze nkolayo siwummula, bannange nze ndiko kino era nina omwana wuno, bannange tebaagala kunkwata. Gwe muyaga naye bwe guba bwe guli kowoola erinnya lya Mukama. Mukama munnange omuyaga guguno, Mukama munnange embeera yino etankuuse, Mukama munnange golokoka olabe eryato ligenda kubbi. Bali bwe bamuyita Simoni Peter yasituka n'agamba wind be still. Naawe bw'onoomukowoola olw'omuyaga ogwo guyitamu era kyekusituka agambye wind be still. Haleluya. Tolina kyosobola okukola ku muyaga, tolina ky'oyinza. Oli mwana wa muntu, omuntu yakasobola okukendeza omuyaga, omuntu yakasobola okukakanya omuyaga ali ogwo. Oyo yawangula amagumbe, gwe togawangulangako. Era tolina ky'osobola. Ky'obalaba nze ebiseera ebisinga ntuuka nina ebintu bye ntuukako. Kati nga bino bye baatugambye mbu bagenda tugoba mu nsi yabwe tudde e Uganda. Badde wano nengamba Mukama, nze boosi wange tannakinnambako naye ate nina abaana abagamba nti bakibagaana. Badde wano nengamba Mukama bannange ddala tugenda kudda e Uganda, tetunnaba kuzimba, tetunnaba kubaako kye twabadde. Nengamba wambuze boosi wange naye ndaba nga boosi wange mwana wa muntu talina ky'amanyi. Ayinza okuba alina ky'amanyi naye the best answer nja gijja wa Katonda. Nengamba nedda, sijja kubuuza ggwe, nja kubuuza Mukama. Haleluya. Buli mbeera yonna nawe ekintu kyonna kye tuyitamu Mukama agenda tulokola, bw'ekyo Bayibuli bw'egambye. Haleluya. Mukama abampeera omukisa kankola emirimu gy'Omuwalabu naye temwerabira kunoonya Katonda ate tumulekangayo. Oba oyita mu mbeera kyoba kyekikunyiza oba kyoba gumira ku Mukama, amaaso ku Yesu. Teweerabira nti you can expire now, next time, the coming time, next day you can expire, so your right time is now. Nkajjukira kale Mukama abampeera omukisa, mbaagala nnyo. Still Evelyn Kiyumba Ggala, okusinziira Omuwalabu kyendi. Haleluya. Noonya Mukama nga bwe nkola. Haleluya. Mukama abampeera omukisa. Bye bye.